obadde ombuuza ki? Paddyman yali producer oba nakati akyali? Paddyman producer naye kugamba yayatiikirira nnyo. Yimu ku baproducer abakyasinze okukuba ndowooza wano. Paddyman kubira nnyo Chameleon. Ne Bobi? Bonna bakubiranga. Yali producer gwe bw'omanya nti yaliko Paddyman nga bw'otakubira ba Paddyman. Ba Paddyman nga bakubira engoma. Ozina. Bakakasiza ddala nti ki? Wagubye. Nti wakubye. Kakati jukira ni Kenzo yali yavaayo akawo natugamba nga Bobi Wine we yali agira ennyimba ze. So kati Paddyman naka interview we yabadde n'agamba yeewunya okubanga statement ng'eyo yava mu president w'aba musicians ate nga presidential advisor. Paddyman amanyi bingi nnyo oyo. Kati nga awa nsonga ekyo. N'agamba nti kirabika Kenzo akyetaaga okukola more research ku music. N'agamba ennyimba z'agamba okufulumya ennyimba ebiseera ebisinga ajja ziwulira ennyimba ezisinga nga ebiseera ebimu nga kodi ziba zifaanagana. N'agamba ezo ennyimba z'agamba zimanya biki promise ne biki. N'agamba bw'otunuulira n'oluyimba lwa Chameleon olw'abasiima ogenze kumpi kodi ze zimu. So kati next time Eddie Kenzo mbu waba ayogera like alibere careful ngayogera byayogera. Nagamba kuba ye yali mastermind behind the songs za Bobi Wine. So anti kigambe kiri nti Paddyman nga Paddyman naddala bw'aba ayogedde kwa yali producer w'amaanyi nga buli omu jaddukira era nga ebintu bya production abimanyi nnyo ate Paddyman yakuba nnyo ennyimba za Chameleon nnyingi nnyo. Kakati awo kitegeeza nti Kenzo bw'avayo n'agamba nti yakopanga ennyimba zange yakola ki kati producer kitegeeza nti awo kati yaba atubulira ekisembayo. Kale bwatyo bwe yatugambye ndowooza Kenzo ddayo onoonyereze ku muziki. Yali anoonya relevance mawulire kyekizibu ekiriwo. Kati lwaki teyaganoonyamu ebiseera nga yakavaayo yakakola oyo ennyimba? Mbu yali akisirikidde ndowooza. Amawulire gaalimu gamala. Kakati naye mu mbeera y'emu kale Palaso yatugambye bambi mbuyemu bayimbi bonna yeesiga Eddie Kenzo okusinga abayimbi abaya bonna. Eddie Kenzo mwesigwa ate musajja yeeyimirizaawo. Kyabala kaki simanyi yeeyimirizaawo ate abanye abateyimirizaawo abalala muti badipendinga ku ye teyimirizaawo yeeyimirizaawo ate. Agamba nti Eddie Kenzo he's a royal friend. Yali loyal friend gwe alina yenga ye. Okay. Nagamba mbu Kenzo yenga ye si ye muntu asobola olyamu omuntu olukwe. Era nga Kenzo anywerera nnyo ku plan ndowooza oba bamugambye Kenzo njagala kukola bwentyo banyaga kunkolera bwetri ajja kikola nga bwe mwapulaninze. Tali nga bana bekyusakyusa. Plan kize baali bakozeko ne Kenzo. Era ya Kenzo kyogera nga balina plan. Ndowooza waliwo abayimbi gwe ogamba gundi ojja kunyimbirako lunaku luno wekyo nagamba ya wendi olugendo otuuka olunaku ng'ate tomulaba. Ebijjukira bye bivaamu abantu kulanga abantu ku gundi gyali abantu bagenda otuuka ali nga tebamulaba. Naye lwaki nkubuuziza example mbuulireyo ku bwesigo bwe yali amulaze omanyi kati ennaku zino Kenzo ali mu kasente bamuwa obuwumbi wali mu federation kati Palaso oba ayinza okubanga mayabo nabo bazibu bamayabo ayinza okuba kati agamba kampani waani wano boosi asobole okubaga akola kinyanguyiza okunteerayo wali akabiga nti mumuwe anti baziba bulambo buwoze Chameleon kuba bamuwa yajamuwa kasita bakyali yatugaye bakyali teetaaga musuuta nnyo ajamuwa kale Palaso yagambye bambi ayagala nnyo Eddie Kenzo nga teyamugana kwagala mukwano gwe teyamugana kwagala mukwano gwe naye tulinde gye bujje mu maaso awo kakati ow'amasavu ate nga gookya omumanya nti Azawi yagambye nze yenna bapulomota if you don't have cash don't come near me.
I'm not doing anything with you if you don't have money. Sokoleke. Njagala ssente. Ayagala ssente. Yeah. Yatugamba ennaku ezakola ssente. Yagamba ko nti akola ssente okusinga MP. Kenzo juge. Yatugamba nti ainvestinze kingi mu music n'okwembranding. So bobanga ng'oli eyo promoter simaya mpazi promoter bakola jangu yimbe bana bategeka ebivulu oyina okuba ng'olina ssente natuga essaawa zino kati atadde mu kingi ssaawa yakola ssente Azawi ononyimbirako nategese ekivulu na promoter ali eyo oyina ogenda omulumba ng'okimanyi omuyimbi bw'abanga y'omu ku abo kwegamba b'osuubira okuba nti bw'omuyita ku kivulu abayimbi bagenda abantu bajja kujja bapulomota balina emize kwegamba egy'okwagala obba befriendinga olumu n'okwagala obba kubirayo kwegamba bagala obbayingiza amasole za loosi zaabwe kati ndowooza kyagezaako okugamba nti essaawa eno yandibadde wakolera akasente sikyogezaako okumutegeeza ate bano abaswangiza venue okumumanegi tebakyamumanaginga kuba nsuubira okuba nti eddoboozi lyali baliva mu swangiza venue kubanga be bakolaki akyabali musimamo bapulaninga okubavaamu naye nga ye batyo yandi banno kubanga omanyi omuntu asobola okwogera ekintu naye ng'ate ategeeza bali ayinza ogaba promota naye nga kyategeeza kuba ajjukira nsuubira okubanga babaawo endagaano ze bakolaki bali be bateesa ebbeeyi be bamulamula si bwe kiri abaswangiza venue nti bw'oyagala wenenwaje kitegeeza swangiza venue erina manager aba alina manager naye nga manager oyo ate amanaginga ku lwa swangiza venue nera tomanya ne manager asobola okujja omugamba Azawi ogenda kuyimba wano kati kirabika ndowooza kyategeeza newoba ogenda ewa manager we kimanye nti you have to be with money asobola obigaana siwaddembe simanyi kubanga nti biva eri mu swangiza venue ye already babako bibakkaye ekyemanyi naye teri ddiiru esobola kuyingirawo nga swangiza venue temanyi kakati awo kirabika ndowooza obubaka busindika eri omanyi gwe njala okubuulira ebintu ebimu oyinza obeera nga olwabisindikira bapulomota baatayogedde naye ng'ate bw'aba alina abamulinako akakwate tekukuba baganda enkoyo obusente bwammwe mmwe babbenoni saagala kakati ani president wani wa Uganda Musician Association president wa Uganda Musician Association uma Cindy Sanyu so awo bajjo we yasinzidde wennyini n'agamba Cindy like ogenda destroying the Uganda music industry lwaki nga bajjo nawe w'omumajjukira amabega kawa abadde nga criticize nga Kenzo bibekulu paraso n'abayimbi abamu nkwabo kakati yalumbye kati Cindy mbukiki mbeera Cindy oyina omutima omubi sima Cindy okola ki envious alina ensaalwa okuba nne n'agamba wano wagaana okubalaale simanyi okuyita abantu okugenda owagira asidiki mbu yagaana ani yateeka sire bamusaba like they pleaded naye yagaana nga shiba anti omanyi kwegamba kiri bwekiti nga Cindy amanyi nti yagaana omanyi lwaki nze nyinza simanyi ekintu ekyo bwe kiri naye omanyi nti abayimbi bano balina engeri gye beerabamu kati ebintu byabembi birimu entalo nnyingi pulezidenti wa umma kati kiyinza okubeera nti kati yalaba nti balinamu entalo ez'ebyobufuzi balinamu simanya ekyo kyaliko entalo just okudda wali mu kamera ye n'agamba abantu let's go support asidiki vocals omwana baali bagala kumukozesa ye nga president ebyo bye bimu ku bye yandibadde akola baali bagala kumukozesa kuyita bawagizi yalina supportinga buno obwana like agezeeko bbuwa handi supportinga abaana babapromota baali bataddemu ssente nera n'omwana abakifunamu n'agamba bakusaba ogire asidiki vocals wagaana ku concert ya Shiba tetwakulabye why are you so envious and bad-hearted Cindy why are you Cindy Sanyu I don't know bajjo yagambye ye kyakkiriza nga ye Cindy president wa umma like kye yalifuddeko kukola kwe kuyunitinga abayimbi yaliko amasanyalaze
n'ekyo kigambo mujja tupakati siraba Sindi nnyo nti era galina omubeerako nga bw'ayita ennyaba abawagizi okujja okulaba bawulira eddoboozi lye olaba nti bw'oba okola akalango kulaba kyetolera nnyo ku Sindi okubeera nti oyagala okufuna abalaba abayingira show gravity naye yalifunye singa kisobola obuteetooloolera ku Sindi naye era bw'aba akikoze ekyo nakyo kiba kirabika nti akikoze nga president naye alina ensonga ze baana babbajjo bano nabo si bangu abo bwe bafuna ssente mu kivulu bawaako uma kale gwe tobifaako ye Sindi tafuna ssente anti kyembuuza bajjo nga bo bali batadde ssente n'abitekisi mu kivulu kyane ndi musoka kwaliko omutemwa gwa oma oba Sindi bali birabidde singa nabo bafaayo nga bapromoters nga nabo balina bwe bategeka ebivulu balina ke bazza eri uma awo oyinza okugamba nti ye nga president wa uma then bamwetaaga nnyo mu bivulu byabwe nensuubira okuba nti waliwo ate ensonga eziruma abayimbi nnyingi nnyo bajjo zaatakolaki oba ezoononye industry nnyingi nnyo bajjo zaatatunulamu wabula atunudde ku kiri kimukolera ssente ye nga ye okitegeera tugamba waliwo okubuzaabuzaawo era byonna biri mu industry yakikwasaganye yasalawo okubeerawo abeererewo ddala kale tugende ku mboozi endala by the way Crystal Panda yatugambye yayagala obeera godfather w'omwana wa Siba kiki ate kiki gwe toyagalanga kubeera godfather w'omwana wonna just ali so excited jukira batuyimbira kyalina mumanya remix yalabika kyaliwe bambi waliwo omukyala yasuula omwana ku geeti y'abagagga kakati kyeyakola n'agenda n'asabayo omulimu oluvannyuma ezo si firimu wallahi olaba firimu akunyumiza kaliwo bya firimu olusi bya firimu bewuliriza n'agenda asabayo omulimu mbu akoleyo bwa maid asobole okubeera naki ko n'omwana we era ne bamuwa omulimu kati n'abeera eyo ng'alabirira by'omwana era ng'olaba attraction ya maama n'omwana wabawo kabondi ako kati omwana ono ng'ayagala nnyo ki maidi ono kati era nga balabira ddala yasaana okukola ki yasaana okuba naye era bwatu bwe yakula neki n'omwana kakati Crystal Panda ayinza okuba nga agamba nyeera okubeera nga tufatha w'omwana okukakana abeesookerawo kumbe tebalinanga gye bazana kumwatulamu mu bantu nti yono nze omanyi ndiwo okubuulira singa yali Crystal Panda we baali kubidde oluyimba we baalizaalidde gomanyi byaliwo mu kiseera ekyo baprolonginga banza kuba bakola music tulememba kale tugende ku birala anti amawulire ga Pretty Nicole ge gabaddeko ennaku zino maama wa Pretty Nicole yavuddeyo n'agamba gwe gumulisiza bamuyitani gumisiriza Katonda nawe ye gamusiriza akula mu gumisiriza muki oba mu kigo oba mu kisemanyi ne Western. Okay. Mbu akuramu you are there sebo temugenda tunyigiriza. Nange ebyama byo byonna bya bisasa. Aya akira mutabanga yagenda n'abakozi ayogera mama wa Nicolo. Nagamba mu mwana wange mwayise mumwagalizaako kirungi just mwamusembeza for your own benefit. Nga baagala funa tutumu. Mwina bye muyagala. Wamma bano kuba nabo omanyize nange obana baaki. Si tutumu. Kubanga nze nkifuna bwendi. Nti bonga bo nabo baleka bakozesa Nicole okubeera mu mawulire. Gwomanyi kiki bali bamwagaza sinagamba gugamba tutu. Bali bamwagaza ki? Nti akuramu oyo yali atuukiriddeko omwana n'amugamba bayagala mutwala mu America kutandika kwekolamu ssente. Allah, ssente zaki ajetunde. Mbwagenda atunde ekigambo Kampala mukadde. Kivula bawo yagambidde mwamusembeza kubanga mwina bye mwali mwagala. Yaga bali bakira nti kinyirira ne baga kino kiri mu ssente. Nene kola nyirira. Kinyirira gwe tokiraba.
kati ozala waki siraba kunyirira kwawe era mama Nicolo yagambye nze sigenda sirika ate nkyalina n'ebirala bingi ate Nicolo n'engeri ya displayinga nebya displayinga siraba nti bitunda nze wabiraba abaana bwe bagamba otiktok omu yakola mbozi kukampala mukadde wa Nicolo n'ebbeere na biki nze mbaako ekitegeeza naawe wabiraba obutambi nabulaba kuba bwali ku mutimbagano abantu bawano ku Uganda tera kakati akatale n'akettira yabitala ku display akatale n'akatta noza kirabika ye ensonga eyaviirako ba Nicolo okuvaayo eyo agende waabwe yaddayo eka Nicolo yaddayo waabwe yali yavaayo dda ivayo dde ewabakulutumu nagenda ewaabwe kakati mama wa Nicolo yagamba kyekeza kitule kubanga naye tulina okuwuliriza ndowooza yagenda olaba omwana we bamulabisizza nnyo ko yessebo nammwe mulina ebibi byammwe byemukola alete bwino ffe twagala bwino ndowooza okweyo ensonga alete bwino ffe twagala bwino ne Pretty Nicolo okola bye yali akoze kiri kyali kyamunyiiza nnyo ng'awulira ayagala abeesasuze naye era bw'otunulamu ennyo baali bagala mutwala mu America bagamba bamukolemu ssente nga bw'atunda Kampala mukadde bondi kyategeeza Pretty Nicolo ng'ekyo kimunyiga nnyo ye nga ye bw'otutunulira Pretty Nicolo ekyo kiyinza omunyiiza Pretty Nicolo kisobola omunyiiza ekyo okusinziira nga bwe yeeyisa tugende mu maaso tujja bimanya maama gayite bwino enize bwino just aliteyo ku bwino katono gwe yakati atamala ojja mufolowinga gwe bwino yono ojja mufuna tugenda ku kirala kakati wininwaji yatugambye ennaku zino kyaki eziziyina engeri gyezimusesa kyaki ezi like balina engeri gye babehaving eri fane abakyaki ng'olumu abeera okwo ku TikTok ascrollinga alaba abantu bali mu church for service bo bali mu kuseka like ever they are bayogera bintu biri funny just manyi ba mu church abantu tebalina kuseka kugamba kiki ayagala kulaga nti teyitaka Katonda takola ki mbo the society has so many fake people musumba ki gwalumba nganda chachi zijjudde katemba ye bwagamba nti walaba engeri gye basabamu na biki byonna alaba tabikola anti kati bwagamba chachi abatayawudde abantu babeera mu chachi nga bagenze ewa Muhanji ku comedy show kati agamba balokole ali kubalokole ali kubakatuliki ali kubaprotest yagambye churches era n'agamba yekyova she prefers kubeera uwe n'asaba nagira widiwe waliyo nabano nga akeera kugenda ku church kulaga abantu mbu agenze ku church mye tajja beera kulumbu akere buli Sunday agenze kulaga abantu mbu agenze ku church mbu ate abantu abasinga you criticize kati jukira yenga umumanyi bayinza ogamba era yabeera ewaka nakonda kitinga prayers ze bayambadde atya kasita abanga akoze eki kasita abeera nga asabye ekirabika you people pretend eno mukola kati what happens after mu church prayer wekoza tuli mu church ya wininwa je kati mu kisenge ekyo mu nyumba ye what happens ayimba ne vocally Mukama bwamalirizanga abikkako nga akomaawo obanga akuma ekikomi bali beekubisa no guys my boyfriend one ono bali boogerako mwirabidde nga bibakuba kale baba talina Mukama Katonda ni waliwo abivuma Mukama Katonda kale topiki kimanyi Mukama akebera mutima soko mbulire topiki Mukama akebera mutima ososanga omuntu ng'olaba ye musegwe nnyo ayita bute akola anywa buli kimu nenga ye ojja musanga muggulu ng'anywa buli kimu naye bali yabefula ennyo Mukama nabi topika sente agala bamusondereyo ku sente topika sente katika Mukama yamuvaamu ku ati ogambye nti anywa buli kimu osese buli abagambo yali ayiseeko topika alabika yali ayiseeko kakati olabye ndo kubanga engeri gye yali atambulamu kakati wabanga omala ganywa byonna byosanze
naye ndowooza olaba bambi ali eyo yenna asobola otuusa obuyambi ku topiki jjukira yagwawo ku kivulu kya shiba era ng'abasawo kafyosegaki ogambye nti omuntu amala ganywa byonna akasamala bwemusagamu eggulu kati topiki kwolwo eggulu lyali wala nnyo oba yali agenda mu ggulu fokyogenda mu ggulu yagenda ndagulawundi naye naawe n'ogwa naye nekusanga ogudde ate engwanda kale ate wali eri wabeera waseerera ojaggwa otegeddewo eno mikwesesa nti era oyingira owegendereza kakati mami abasawo bagamba nti like ya injuringa ensingo ye era abaddeko awo ku TV emu ng'atunyonnyola n'agamba ensingo eba emuluma nga like movement tamovinga bulungi era bamuwa kisponge neck brace kyateekamu n'okumira emmere ebeera so painful ng'amira emmere kati ng'ayagala ku ssente yebaza obuyambi bwafunye from the family friends neighbor funds naye agamba abafans bambi akyetaaga obuyambi kyetaaga obuyambi tesobola kiyitamu bwomu naye shiba yakamukolerawo ki simanyi sijja kulimba oli akate naawe muzito tasobola kutambula n'okunyiga essimu tasobola kuweereza ssente yali agendereyo ku ddiiro ki topiki kasente oso ogenda yesinga ogenze supporting kubanga ekivulu like kuperformingirako omuntu neba abagenda kusasula naye era abazze era omuntu anti kati kiriwo ekiti kimulina okumanya olaba jjo waŋŋambye nti simanya palaso yabadde agambe bekulu yematira mbu tasobola kukubira sim manager yakubira essimu si bwe kiri naye ate nga lwaki bakubira palaso sim manager wa palaso kyekati kitegeeza nti omuyimbi okugenda ku show waliwo ababeera bategese show eyo show babeera bagigula era waliwo ababeera bakwasaganya abayimbi abagenda okujja okuyimba ye abatabamanyi nabo bamanya ndowooza shiba nga batabamanyi naye lwakuba nti bwafuna amawulire tubamanyi naye era oli oba okitegedde nti aliwa bwafuna amawulire okuva ku abo bapulomota baali bagamba dda shiba mukodo kakati teyagaba n'afuna olubuto kati mukudu kuki bannange naye walinga olaba like donations Spice Diana ze yalinga akola Spice Diana yesiye mukodombo bannange kambive nako nemesi kale tugende Spice waye uliddeko nti Shiba has donated here anyway bayinza okugamba nti ye Spice ha donated mu kamera ye Shiba mbu tagabira mu kamera nedda sebo n'oba tubigabidde mu kamera sebo ebintu at least for once tekeebulizaayo sebo wabeerawo akaposting nze kyemmanyi yagaba n'afuna olubuto era ali lubuto tugende mu maaso si mukodo kasita naayiwaza anyway kakati waliwo eyayokyeza omwana w'abandi amazzi agoocha naye people abantu busungu ali awo lecturer ali eyo Mbarara asomesa ku Bishop Stuart University lecturer atwongire Dorini wayokyeza omwana w'abandi amazzi agoocha naye ngolooza kikyamu kirambu yaluddewo naaza abaana seriously mwana maid babadde bakamufunira n'omulimu yakakola weeks 2 n'amwokya abantu si bangu anti olaba abantu amwezi okulanga ate omwana w'emyaka 16 aba akyalina mwana muto child labor mwana muto kati abo bagetinga so tekeni ku TV biki kozi bamwitaani atungire mbw atungire Dorin tugenda mwita atwokere Dorin twanga kati omutima abantu balina omutima kati omwana wa munno n'omwokya naawe ozadde yayaza alina omwana oba talina just okunaaza omwana olwosinga yamusanze amukubye kibi nnyo naye abo katusuubire nti bwe batabawo influence anti abantu abamu babuukadde already omukono bambi omwana alina mbu kiriniki awo gy'alimu awo Embarara naye nga tali bulungi babivuvuba oyinza okwesanga nga ono alina mulekikyalwomu kati asomesa mbu poliisi enoonyereza erikola anti era bibagwa ebiti olugira yeyokyeza yekka olugira nga tomuddamu kumulabako gwe bayokezza ate mune bakwatibwako abantu abamu tebakwatibwako budde okimanyi ekyo naye katusabe
nti wabeewo obwenkanya naye just weeks 2 kati oyo omuntu wabeerawo obwenkanya ate bamaidi kwegamba buli omu muntu naye aba yakajja mubulire omugambe gundi gwenze tomala teziwera sawa emu omwana wange tananaba tanalya tanakola omuwaakata engoye ze sintukuze lwaki tebafuna gundi zino humanoid robots kwakati kikyala mumanya afuna sente humanoid robots kikyeziri bwegenda ku internet gyeziraba kati bulira internet tosobola kungamba nti gundi agiina ne gundi kati abo bo balina maki bazimanyi gyeziri sente bazirina so ogenda n'ogigula n'ogireeta nga yekola emige naazo omwana yenyumya n'omwana kale ddoni wayokyezza omwana w'abandi era bakwate gekugolinawo omulamuzi oyogedde osaze omusango bamukwate bakwate ate janjaba omwana w'abandi bagamba nti kooti adijanja bagamba ekyali ali mu ddwaliro with a well-wisher talina anti kyegambye kyenkugambye ekyo kikazi kisobola okumwokyawo naye nga kiriko emmundu emabega ggwe kwegamba nga tolina bwotandike kukivunaana ne famire yako akawala bambi nga tebasobola n'okugamba nti omwana waffe bamwokyeza nti gundi yamwokyeza poliisi nejja n'ebivuubiraawo bwetyo kakana nga bivudde mawulire kale nze owange mumwokyanga osaba owange nsaba mukama tafunanga eyo chance kubeera bwagenda kubeera maidi sure naye newe kale mukama katonda naye omwana wo ne bw'ataba maidi abantu ennaku zino balina empisa empi kibi nnyo so ba ne bakyalibe nagenzeeyo ng'abaana abato bamayina okuzannya okay siibula tugende bye siibula kale bwe tutyo bwe tubeera wano ku Uganda Atiraagi tukubulira ebiriwo ebyakagwawo ebyavuddewo n'ebyaliwo